abakkiriza babukeereza nkokola okwetaba mu kusaba ku ssinzizo lya World Dancer Church International Masajja okw'okuweza emyaka 21 nga wano Nabbi Jeremiah Ssebakijje we yabasabidde okukomya okwekubagiza wabula basitukiremu beekolere. Gavumenti evuddeyo n'enkola ez'okuyingirayo okulwanyisa obwavu like the parish development model. It is a wonderful model. Nkola nnungi nnyo if it is implemented well bwebanga eteekeddwa mu nkola bulungi and our people are abantu baffe nga ne bayigirizibwa the mindset when the mindset is ready. Nga n'endowooza zaabwe nazo nga let them not take this as the entandikwa they got. Sente zino za parish development model baleme ate nazo zitwala nga bwe batwala ez'entandikwa. Nabbi Jeremiah Ssebakijje wano watotolodde ku bye basobodde okukola ng'ekkanisa mu myaka 21 egiyise ate era n'ayogera ne ku bye bateeseteese okukola mu myaka egiddako. Has been achieved in the 21 years. Bingi tubituuseeko myaka 21. The land where the church is the church offices are registered. Ettaka offices z'ekkanisa bwe zaawandiisibwa is located in Seguku. Lisangibwa Katale Seguku. We are neighboring Prayer Mountain. Tusalagana ne Prayer Mountain. And we have 5 acres of land there. Era eyo tulinayo eka z'ettaka 5. Abadde omugenyi omukulu mu kusaba kuno minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kabuye Togabye avumiridde ettemu eryakoleddwa abateeberezebwa okubeera abayeekera abakoze obulumbaganyi ku ssomero erimu mu bitundu by'e Kasese. You saw what happened to our children at Impondwe. Innocent souls were butchered. And the fools were excited. Of course, we are not seated. And you know, the commander, our father, for him, he believes in the an eye for an eye. We shall hunt them. Those children will get justice. Minisita Togabye wabula asabye bannayuganda okwettanira enteekateeka za gavumenti omuli eya parish development model Emyaka n'endala zibayambeko okwekulaakulanya. It wants to focus you naye ate gavumenti eyagala ebatunuze to the proper target area. A socio-economic transformation. To ensure that each household at least earns 20 million a year. But we have to go through circles and being patient with people. Most of you think you are the movie. What kills you? You know everything. Hassan Kasaga, BBS Telefina, Jode. Kale abawa